kati bayimbi bannange mwalidde eddwaliro ly'Ekiruddu Ddamba mubayozaayoza. Ne bayisiza ne biliyoni 30 nga za kuwa abayimbi. Okumala ebbanga ddene abayimbi babadde bakabira ekintu kimu, copyright law oba etteeka erikwatagana ku biyiiye, nga tulowooza nti nga mawanga gonna agaakulaakulana Nigeria, South Africa, America, gavumenti ekwata sente n'eziwa abayimbi, wabula eteekawo amateeka agabakuuma agamakinga sure nti bafuna mu mulimu gwabwe, nga n'omuyimbi ali e Karamoja n'omuyimbi atamanyi government officer yenna, n'omuyimbi agenda okujja emyaka 10 oba emyaka 2 agenda kufuna mu nkola ya gavumenti eriwo nti omuyimbi abeera defended, abeera protected bwati. Abayimbi obuzibu bwe bafuna nti gavumenti policies eziriwo teziba protectinga, emisolo gye babateekako giri waggulu. Ebyuma bino bye tukozesa biriko emisolo mingi, naye gavumenti singa yateekawo policies n'esala emisolo ku byuma bino n'esala emisolo ku bintu aba artists bye bakozesa ebyuma bya studio, art industry yandi developinze. Naye kubanga Museveni ye akkiririza mu kugulirira, afunamu abayimbi batono n'abayita abawe sente, first of all bazirye babeere n'omusango gwa corruption nga tebasobola kukwasamya kamwake kwogera ku kikyamu. Bwati bwe yakoze, maze ebbanga nga nsaba bayimbi bannange obutabeera babbeega, obutabeera basabiriza, wabula bateekebwawo amateeka agabafuula nabo boosi bo n'abaana baabwe n'abazzukulu. Muwulidde bayimbi bannaffe bangi nga babadde nga bakaayana bagamba Bobi Wine aleeta ebyobufuzi mu music, twawule music n'ebyobufuzi. Naye nga mbadde nga mbagamba nti politics kyeki? Politics y'entematema ya ssente z'omusolo, y'entematema by'ebyobugagga by'eggwanga, na ki kigenda kukola kitya? Kati yene entematema bakozesa bano okubba, kubanga buno obubbi, guno munyago. Abayimbi kye beetaaga ye copyright law, teweetaaga bagulirira, teweetaaga bawa ssente, just weetaaga kusupportinga ebirowoozo ebibasitula. Kati bayimbi bannange naku mwalidde eddwaliro ly'Ekiruddu Ddamba biliyoni 30, ezo nno ssente zizimba eddwaliro. Nenjagala okubategeeza tewali muwendo gwa ssente gwe bagenda bawa basenga bammwe ne bannyinammwe basobole okufuna obujjanjabi obulungi. Tewali muwendo gwa ssente gwe bagenda bawa enguudo zammwe zitereere. Tewali muwendo gwa ssente gwe bagenda bawa abaana baabwe bammwe basomere mu masomero amalungi, wabula ssente y'omusolo erina kukola ebyo bigenda okutaasa gwe artist ne bali banna abalala, kubanga ba artist tuli banjawulo mu society. Museveni agulirira abayimbi kubanga amanyi Bobi Wine yava mu bayimbi era kisoboka okusitulayo omuyimbi omulala. Ayagala abayimbi bonna abazibe omumwa, era buli muntu akuliisa enguzi aba akutaddeko akakwate nga tokyasobola kwogera mazima. Ndi musanyufu nti tulina aba artists bangi abaagala okutunda obwongo bwabwe. Mbasaba nammwe muleme kutunda bwongo bwammwe, kubanga bino bali mbasasula naye bagula biseera byammwe bya maaso na by'abaana bammwe n'abazzukulu. Mutematema y'essente z'omusolo bassebo ne bannyabo, kibalaga lwaki enguudo zaffe ziri mu mbeera eyo, kibalaga lwaki amalwaliro gaffe gali mu mbeera eyo. Nti Mwami Museveni omulamwa omukulu kati gwakwekumira mu buyinza, si kutereeza mbeera mu Uganda oba bulamu bw'abantu. Pozi n'ensonga esemberayo ddala basse